Mase Nalutogo ow'emyaka 4 ng'abadde asoma top class ku Blessed Nursery School e Kachanga, Kabira yatiddwamu. Ono abadde muwala wa Pasco Kamoli ne Roita Namyala abasuubuzi mu katawuni k'e Kachanga e Kabira, ng'omulambo gwe gulabiddwa omutuuze abadde agenze mu nnimiro. Omwana ono yabuziddwawo oggulo limu okuva ku dduuka lya mobile money nnyina lye yalina mu katawuni kano era teyazzeemu kulabikako, ng'ekiro kyonna abatuuze baasuze basamba nsiko ne ku makya okutuusa emisana omulambo lwe gulabiddwamu. Naye ekyatunnyamizza twatandise okutegeera nti omwana abulidde nakusanga kageze ekiro ne tutandika okulima ebikande ne tulinnya ensiko ne tutuuka buli wamu ne twetooloola emigga, naye amazima gali nti omwana n'abula. Naye nga buzibu ki? Oba olina entalo nange mbuulira omwana wange muliemu byakugatta byebireese kino oba busungu bw'abantu nga bwe balina mpalana. Nze mbadde ndowooza nti oba bamubye bamututte dda balina ppiki bagenze naye ddala omulambo guno tubaleesewo muleeta olowooza gubaddewo. Poliisi y'e Kachanga etegeeza mangu ey'ekyotera ezze n'embwa ekonga olusu okulaba oba egwa mu buufu bw'abatemu kyokka etambuza abasirikale n'abatuuze olugendo oluwanvu nga mpawo kizuuliddwamu. Nnyina w'omwana ono Roita Namyalo ayogedde ku ngeri omwana we gye yabuzeemu. Mwanze nasabye okuwa ekyemisana ssaawa nga 8 n'akubawo ssaawa nga 9 n'asaba nante nanagagula era naganywa kati omusaawa 11 kati abaddukankangamba nti tutuno ye kitaawe Pasco Kamoli alaze okunywa olw'abatemudde omwana we ne yeewuunya ekigendererwa kyabwe. Kati ziwera ssaawa 12:30 omwana tamulabye tandika akola emiyiggo. Abantu ab'enjawulo boogedde ku ttemu lino ne basaba poliisi eyambeko mu kuzuula abatemu. Kyannaku nnyo omuntu okutta omuntu mu ngeri eno. Ettemu lisusse era tusaba gavumenti etuyambe tunoonyereze okulaba abantu abakoze ekikolwa kino. Tusaba abapoliisi mutuyambe mutukolereko ku ekyo. Naye tusaba gavumenti eyongere tuwe obukuumi ffe nga Kachanga. Akulira poliisi y'e Kachanga mu Kyunguzi John asabye abasobola okubawa amawulire amatuufu agatali ga bulimba ku batemu abakoze ekikolwa kino babayambeko mu kunoonyereza ku batandiseemu. Ekintu kikwatire wamu tukolere wamu kubanga kino kitandise leero kiyinza kugenda mu maaso bwekituubwe ekitu wakikirwanyisanga n'omulala tanaakolebwa bw'ati. Asabye abantu obutamala googera bigambo bye batalinaako bukakafu ku ttemu ly'omwana ono. Tusaagala yogera ekigambo ate bajja bakubuuze nga tonna ansa yaakyo. Poliisi oluvannyuma yeekebeza omulambo ne babaako bye bazuula okuli akawaleke obutundutundu obwasigadde n'ebirala era ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kaliisizo okwongera okwekebejjebwa n'oluvannyuma kuweebwa abooluganda okuguziika. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu erino.